tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli nabwe kitya amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimzona Man Rich Boy Maxud Junior nakulwa leero tukuleetedde mwana mulenzi gwe bayita His Excellency the Ghetto Gladiator Bad Bobi Wine. Obadde okimanyi nti Bobi Wine yaganye okuyimbira Kabaka oba yaganye okulinnya mu lubiri emengo. Ensonga zizo nezitukuleetedde na biki lwaki yaganye era kyenkusaba kiri kimu nti tulawo kalire sharinga likinga oba oli wadde mu kuba nti otekawo comment. Fena tukimanyi nti His Excellency the Ghetto Gladiator all abadde ali tight nnyo oba ali tight bade wa Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri era nga bodda ku bantu oba ku bavubuka abadde bakyasinza okuba nti bawa ekitiibwa culture zaabwe. Y'omu ku bavubuka Kyagulanyi Sentamu Robert Lubereta Tembo owokubiri His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine y'omu ku bavubuka botasobola kuyisa mu maaso era y'omu ku bavubuka bosobola okunokulayo nti bagala ebyobuwanga byabwe wabula twakitegeddeko over the weekend nti mukulu gwe bayita Bobi Wine yabadde ayitiddwa okuba nti ayimbirako Kabaka Kumazalibwaage ng'abayimbi abalala betwalabye ku bayimbi bano ababaddeyo kuliko Jose Chameleone the Lord Mayor Toby n'abayimbi abalala bonna era nga kuyimba kuno kwabadde ku TV emu eya Buganda gye bayita BBS Telefine naye ng'ate omukulu ono mu biseera bino bwe bamuyitiddemu yasaze okuba nti abakuba kimunde era bwe kityo yabadde ku TV emu ey'Ebusoga emanyikiddwa nga Baba TV. Kino kiraga ki? Kino kiraga nti Bobi Wine ali si mumativu n'enkola egenda mu maaso eya Buganda n'Obuganda engeri gye bukolamu ebintu byabwo. Kyova olaba kirabika obwakabaka bw'Ebusoga bwamusingidde obw'e Buganda bwe kityo n'asuulawo Kabaka we n'atamuyimbira ku birthday. Twagenza okunoonyereza ensonga lwaki Bobi Wine yakoze ekintu kino n'agaana okuba nti yaganye okuyimbira Kabaka ku birthday ye. Twakitegeddeko nti mu kukola research omungi twakitegeddeko nti Bobi Wine munyiivu eri obwakabaka bwa Buganda nti ye mu kuvaayo kuba nti anyigirizibwa tayimba ku stage bamukuba embooko bamutaddeko akazito kangi. Bobi Wine nabwe kityo Bobi Wine tafunangako bubaka bonna kuva mu gavumenti y'emmengo oba n'okuba nti ab'emmengo bamulwanirako nga bwe bajja balwanirako abantu abalala. Era Bobi Wine agamba nti yayimba nnyo emyaka gyonna n'aba nti ayimba ng'asanyusa abantu because obwakabaka bwabagala naye ate abantu ba Uganda kirabika balinga abamubetroyinga balinga abasalawo okuba nti bamulyamu olukwe. Tagamba Kabaka wabula abantu baba bamulimu around nti kirabika nti bo tebasupportinga movement. Twakitegeddeko n'okukitegeera nti mbu President Museveni mbu yali ayiseka yayita mu Kabaka wa Buganda okuba nti agezaako okuba nti ayita Bobi Wine ono amubuulirire alabe engeri gyamukolamu oba engeri gyamuadvisingamu kuba nti ava mu byobufuzi kuba yali amutaddeko amaanyi mangi. So Bobi Wine mu struggle bweti ne mu ngeri gyali nti alina points zezagala okuggusa ng'omuntu koligotta n'abavubuka bagamba bakiikirira abangi. The majority of this nation, the majority of this country, the majority of this world, those are the youths. So Bobi Wine nataba nti meeting abantu abo. So Bobi Wine twakitegeddeko nti bamuyise okuba nti ayimbira Kabaka wa Buganda ku birthday ye wabula His Excellency the Ghetto Gladiator teyalabiseeko era nga bwe kityo mu period gye badde alina okuyimbira Keri yabadde ku Baba TV Baba y'Ebusoga Baba TV y'Ebusoga obwakabaka bwa Busoga nga naye akola eyo interview. Ekintu ekiraga nti ssaawa zino kirabika Obusoga busingira Bobi Wine ebintu bingi Obusoga bulina kibugata ku Bobi Wine ate nga obwakabaka bwa Buganda kirabika Bobi Wine bwamulyamu enkwe. Tujjukire nti kuvanga Bobi Wine bwe yavaayo okulaga nti ali interested mu kwesimba ku byobufuzi n'okuba nti Bobi Wine ono avaayo okuba nti ateeka ku Museveni amaanyi. Bobi Wine tafunye nnyo ku support emala kuva ku bwakabaka bwa Buganda nga bwe bagiwa Besigye. Tujjukire nti Besigye bwe yajja okuba nti avuganya President Museveni Kabaka wa Buganda yavaayo ng'amwogerayogerako nnyo n'okuba nti amuwaanawaanako naye ku
Bobi Wine omuganda munnammwe Buganda munnaffe Bobi Wine tewali muntu avuddeyo mu wa Buganda kuba nti amuwaana ne Peter Maige yali amulimu kirabika yamuvaamu so n'olwekyo byebyo ebyatuuseewo era olutalo lukyagenda mu maaso Bobi Wine agamba nti nze nayimbira obwakabaka okumala ebbanga lyonna okuva natandika music career yange okuyimba nti nziyimbye ku nkuuka nkoze ebiki naye ate bwe bampita mu kuyimba ebyabwe biri commercials nze ngenda ne mbawagira naye ate nze bwe mba n'okunyigirizibwa tewali muntu ambeeramu Bobi Wine ono munyivu kuvadda because tujukire nti obwakabaka bwa Buganda bwagenda ne butandika okuba nti busendawo beach ye eyebusabala wano Love Beach nga bagamba mbu ettaka lyagula lya bwakabaka era nga talina kyapa beetaaga kyapa mu ngalo bino no Bobi Wine byonna bigattagatta bwatuukamu eno struggle nti akubwa embooko atugulugunyizibwa gavumenti ne batavayo kumuyamba nga ye bwagamba nti atulugunyizibwa gavumenti ne batavayo muyamba that means nti naye alina eddembe lyokuba nti asigala ewuwe nakola ebintu bye n'abeesonyiwa because kiringa ye abeesibako nga bo bagamba nti ye bo talina kyabagattako so n'olwekyo Bobi Wine yaganye okuyimbira kabaka bino n'ebirala bye bolina mu episode zaffe ziddako nsigadde ntambi Jimzo na Rich by Maxwell Junior. You can follow me on TikTok strictly Jimzo16 then on Twitter Jimzo16 tuba nga tukwatagana subscribing nga Uganda Mukamooli obeere nga onyumirwa amawulire agaliko oba agatambula mu ggwanga. Bye.